Because most of them are afraid because they are ego yabamujamba judging. Zaya vayo nembivumirira ganze because manyi obubi kyebuyinza okutuusa ku buli kinoomu ali wano kuba nabuyitamu so that gwe tobuyitamu. Si bwe kiri tewaba muntu yenna alowooza nti nze nyina music gwe promotinga gwamu promotinga buli wennyimba n'okyagala ye music wange. I decided to do this and I'm so glad that Sandra, you're here. I swear to God. I want to say this because you're a woman like me and a sister like me. Bovayo no limbo muntu ngono. Everything is well. This is reality. Because just okulaba ekifaananyi kimenya bangi, the way you look beautiful, the way you are, tewali ayinza kukwagaliza kulabika woto. Era wizoze mbadde mu kyayi nga gyenkomeza because of you. I love him so much. Naye bwe kijja ku mukyala nze sisobola nakulengeza kintu kyonna kubanga kyendi kyoyagala. Zikiriza Mukama Katonda yekka yantuusizza wano leero. Maybe I couldn't have made it here, Sandra, maybe. But I just wanted today to end something I've been fighting, Gaza. That I want to one day step on a stage again on bench abayimbi. Drugs, binyo. Newe tunakikweka tutya eri abawagizi. Kijja kumala kiveeyo. Si bwe kiri. Gajja kumala gaveeyo kuba mazima tegeekweka. Yes. Bagambe bya Teta Mbireke. It's not about Teta. It's about women at large because Katonda abakozesezza so that we speak about it. Enough is enough. Tetugenda labayo muyimbi mulala ng'alina abaana be wabweru ng'akola ekyo. Enough is enough because I know all that nga tewali drugs tebisobola kubaawo. Gano ge mazima ge mutajja kuwulira obulamu bwammwe mwenna. Dr. Jose Chameleon waali singa asobola bibagamba bino simanyi lwaki nza bibagamba naye nzikiriza nti Katonda akozesezza eno moment okubanga nkibagamba kuba mmanyi tebasobola kukibagamba ne we lubaddi. Thank you so much.